olunaku lw'eggulu lwaguddewo enteekateeka y'okuwa abantu ndagamuntu zaabwe oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuzitongoza. Wano ku Uganda Museum ekimu ku bifo we zigabibwa tusanze omulimu gutambula bukwakko. Buli muntu tusooka ne tukebera ebikwogerako bye watuwa okugeza ekitalo kyo gy'osula ebikwatako abazadde bo, so wootubuulira nti byebyo nga tukuwa kaadi yo ng'ogitwala. Wabula wootugamba nti si byebyo, kaadi yo tugisigaza basobole okukorekitinga information eyo gye watuwa. Kyokka abantu babadde batono nnyo okusinziira ku muwendo gw'abantu abeewandiisa ng'abakungu bagamba nti kirabika tebannaba kumanyisibwa bulungi nti ndagamuntu zazze. Twalibadde tuzigaba mu sipiidi naye ekizibu nti abantu tebajja, so tulina okukubiriza abantu. Bano bagamba nti tebannafuna kusoomozebwa kw'amaanyi okuva olunaku lw'eggulu lwe batandise okuwa abantu ndagamuntu zaabwe okuggyako ekyokuba nti nnyingi nnyo ate nga tezaateekeddwateekeddwa okusinziira ku mannya. Kaadi tebaziteeka mu alphabet, kati bwe buzibu tukyalinawo. Bo abafunye ezaabwe essanyu libula okubatta nga basuubizza okuzeeyambisa ennyo naddala mu mirimu gyabwe gye bakola era nga zeewudde ku abo abaagala okufuna paasipoota. Kati tekikyetaagisa munnayuganda yenna ayagala kufuna paasipooti. Bw'oba olina identity card gwegenda bugenzi oweeyo identity card yo bajja kubeera nga bakuprocesingira paasipooti yo mu bwangu. It has been so very easy because I can even see my name. The spellings have been very well, very well compared to the other voters card and the other former ID registration which was done last year. Okufuna ndagamuntu olina kubeera n'olupapula lwe wajjuza nga weewandiisa olwo n'olyoka weekenneenyezebwa oba yeggwe omutuufu. Abakari Serunyigo, LBS TV, Kampala.